Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Tulina omuze guneeno olw'okuba nti Kasiri amanyi Deeshi bw'owulira Kasiri nti ngenda wa Deeshi nga atugende ffenna nange mbadde mwetaaga ebyo mweno era tebikyakola. Abantu balina personal problems, abantu balina ebintu bye bataagala kulaga mu bantu, okitegeera. Kati omuntu akubidde essimu tomukubidde essimu tokommuniketinze olw'okuba omuwulidde nti alina amawulire agatambula ozunzizza empale z'ogendeyo. My brother Jonathan Jackster is a stupid fool. Jonathan Jackster oli stupid fool omusirwa jjudde. Munaboli agenda n'agamba abayimbi ba wano ba analyst mugambye okwerevetinga mugambye okula myaka 5 tonnagenda international tulinayo ki gwe ebibuuzo by'obuuza BBC esobola okulikuruutinga engeri gye weekondakitingamu Citizen Kenya eyinza okuyita engeri gy'okwatamu ebintu byo singa oba ogenze Nairobi NTV Kenya esobola okulikogonaizinga nti wooli neekuyita neekuwa interview bye tusaba abayimbi naffe tusobola obikola ki obikola naye obuzibu obuliwo nti naffe ababisaba tetubikola tetwegasseeko muwendo Mane the wazi now me Esther S1 kwa top with SES Media Uganda social media muliro tuba tuyingidewo tuba toga ku bintu ebibaddewo mu wiki ewedde era nga tuba tubisaayisaamu amaaso era nga tuba n'abaami wamu n'abakyala abategeera ensonga zino. Leero nina Dech Kalisa, nina Matilda, nina Kasiri Adamu. Tugenda kuba toga ku bintu bingi nnyo ddala. Kozi luli Kasiri yali yeewamba. Kasiri yali yeewamba aze nakitegeera. Weewamba. Engeri ba YouTube gye bamulwanira. Kati waliwo empewo ezimukwata ng'osala okuva ekibuye kutulamu ojje mu ndeeba. Ani akundagamba gwe ngawe ganze nyaawo nandize ndakutegeera engerezi lubaako gyalusindika omala muno kati agamba ku ate amala oddukusulamu ngaasirika temunkyaya mikwano gyange abadde abamanya bampita Desh Kalisa ni musajja munnamawulire era nga nkola n'ekibiina eky'omuziki music distribution nga nze mwogezi wa Media batunda byuma by'aba DJ nga kwogasa Spectra Saloon wamu ne Adwin Wellness Center. Matilda tubuuzeeko mu bitiibwa alina engeri gy'atunulira mudde tamuggyako maaso. Omwana nagamba nze ali muyingira ndimufiirako. Ali mwogera musanga wanyingi. Ali muyingira abatulaba bita Matilda era nga nkolamu ne AC Media tusanyuse nnyo okujja kunakolera nate okubaweereza. Kasiri mugenda mutya mugenda ali neewamba mani atala kwewamba naye tukufaako naye kwewamba oluusi kukolamuko waliwo welabira nga tebigatta noga ngenda kwonoona okutuza Deshi byatugambye katugende ebya Deshi byo bifu teriizayiza kunwanira kaba YouTube baba banwanirako kyabogezi we bali bangi kati naye embeera omujasti ku bo empewo empewo tesobola kunkwata nze empewo kennyini nze kennyini ndi mpewo amannya Kasiri Adam Card nga ndi mutonolezi w'ensonga za art ne entertainment naye nga okwagala okwayi kusinga kubeera ku side eya business naye nkola ne mukama wange ku Media nga bano batunda equipment waba DJ mixers microphones laptops buli muntu kyetaaga kyonna ekikwatagana n'ekyabaki n'ekyaba DJ balina ne academy abalina ne academy ey'enjawulo gye bakola ki gye balina nga basobola okutendeka ba DJs abaki ab'enjawulo basobola okukolera consultation gwayagala oyingira business y'ebyuma bino ebikuba ku mikolo na biki bakubuulira engeri gy'osobola okuyingira weetaaga kino banga osobola okwasaganya omulimu ogwo ne gukola ki ne guvaayo bulungi so osobola obakeberako ku Energy Center P433 nembanga mukwasaganya okitegeera so era kirala ndi mutembeeyi w'amasaati ne jumpers eno brand gye mulaba yange osobola okukolako ku 0755 19 nenjikutuusaako mwebala abangulako emmali ne producer gye ayambadde bakwale tambalidde ku kiri ekipale ekyayi kya Wine Bank
mwagala kuwa producer nenga tugenda maazi tuli wano ku S Media Uganda ate nabakusubscribe please subscribe to this channel liking nga commenting nga naddala ng'oli mupya twagala ebintu bino wetubeera ne badde ekibano ng'emboozi tekuyitako oba kitegeera naye nga tuba tutandise social media muliro vibe ku vibe twogerako ebyo bibaddewo mu wiiki eno ewedde abagagga abaami n'abakyala wiiki ebeera nnaku mukaaga oba musanvu ziba 5 working days ziba 5 egenda okutandika n'okugwako ng'ebibaddemu oyinza okulowooza bibaddewo omwaka mulamba mubaddemu ebintu bingi nga tugenda okutandikira ennaku eziyise emabega twasooka ne tulaba emboozi ya Nameere ne Anatalia we yali alina byamubuuza ate ye n'akyusa omuzannyo abo ne bavaayo ne bamujajinga nnyo nti ali unprofessional byakola siwe ebibuuzo yali talina bimubuuza balanga bagamba mulimu gwe ne tulaba Jackstar we yagenze ku fangon forex yagenda ew'omugagga alien skin naye n'atamuyisa bulungi okutwaliza ewamu si yamugambye yayogedde ebintu bingi abasinga mwabiwulidde abamu ne batandika okubisala nti bamugobyeyo abalanga babuuza yabadde akimyeyo ki ebintu bingi tugize tubiraba nga bikolebwa ku bannamawulire era abamu ne batandika okugamba tetuli professional ne baga tuli unprofessional because abase katono munnamawulire ndi munnamawulire n'abantu bangi awo nsinzira okubuuza ekibuuzo lwaki ennaku zino actually emboozi endala gye neerabidde eyaba analyst wakati mu mbeera nga Gravity Omutujju ne Junior ne ani ono omulala bamuyitani bamba Flaka Ntambi we bagambye nti gundi abawoninze nti agenda bakuba oba kitegeera ennaku ziri eri emabega mu nsi endala bannamawulire babatwala okubanga bantu banjawulo nnyo babawa ekitiibwa babasaamu nnyo ekitiibwa era bantu bankizo mu mawanga amalala nekyawukanako nnyo mu Uganda buli ayagala n'akuba buli ayagala n'asamba buli ayagala n'avuma lwaki kiri bwe kityo lwaki abantu batulisaamu amaaso lwaki abantu balowooza nti tetusaanidde mu bikolwa ne mu ngeri gye tukolamu emirimu gyaffe awo ngenda okusinziira nsooke mbuuze munnamawulire yennyini bekikaliisa lwaki olowooza bannamawulire babatwala okuba just for granted in this era because we are for granted. What do you mean? Tetulina njawulo na muntu atunda mmere mu katale enjawulo gye tuba tulina nti ffe tubeera mu screen enene ez'abantu ne batulaba okitegeera omuntu n'akusanga ku kkubo ng'otambula n'akwetegereza naye ebisigadde zonna kalakita tuzifaananya n'abatunda emmere kuba munnamawulire tosobola kubanga omanye ewantu tebanjagalayo ate n'ozunza empale z'ewantu w'omuntu kitegeera teri yamuyita kimu kyakubiri bw'oba onaagenda ewantu togwa bugulu okola communication nti nze gundi nzijja ku good school ekira okitegeera abantu ne balaba nga bakusuubira naye kati tulina omuze guno eno olw'okuba nti Kasiri amanyi Deeshi bw'owulira Kasiri nti ngenda wa Deeshi nga atugende ffenna nange mbadde mwetaaga ebyo mweno era tebikyakola abantu balina personal problems abantu balina ebintu bye batagala kulaga mu bantu okitegeera kati omuntu akubidde essimu tomukubidde essimu tokommuniketinze olw'okuba omuwulidde nti alina amawulire agatambula ozunzizza empale z'ogendeyo. My brother Jonathan Jackstar is a stupid fool. Jonathan Jackstar oli stupid fool omusiru ajjudde kuba tosobola kubeera ku myaka gy'okoledde amawulire n'emyaka gy'obeeredde mu media n'okola ekintu ng'ekyo n'ogenda ew'omuntu nga tomukubidde essimu olw'okuba owulidde nti Frank Ntambi gy'alaga. Frank Ntambi bamumanyi okitegeera bwe wayimirira n'okola ku muntu obulabe ye kyayita nti wamukolako character assassination odamaginga brand ye si bw'ayagala bw'atyo gitwala wabadde okima kyewuwe ate n'ekirala akulaze nti ensonga zeyagala ayogereko tali wiringi kuzogerako akusindikidde Chozenike ne Julius
bazimalirize kitegeeza omuntu gw'oyagala abeere mu kamwa ke ye tamwagala muwa budde kuba tekimukolera kikolera oli bwemwagala ye ayogereko Jackster mukomye ebyo ebintu by'okuba seetinga mukozesa abantu ensobi kati njogera ne ku munnamawulire omulala atali Jackster omuntu yenna asobola okukola ekintu bwe kityo ekitegeera kuba ekintu Jackster kye yakoze kiragirawo ddala nti alina sayidi kwagwa ajje ayokese ono aveemu statement omuntu akusindikidde abantu be kimala funa kwabo information gy'obadde oyagala okufuna kw'oli omanyi tulina omuze guno nti njagala nfune sayidi y'oli nfune ne sayidi y'oni mulimu abantu abasobola okukikola okitegeera kati Simon Kawala atasobola okufuna sayidi zombi kozi ali professional Kezi Kawala yali asobolanga okufuna sayidi zombi ba Mark William ekintu kye yakoze tekiri professional olw'ensonga lwaki tosoose communicatinga na muntu gw'oyagala kujjako information Kawala wano twalaba yalina obutakkanya ne alien skin okitegeera naye bakwata alien skin bulungi nnyo paka we bamuggyako ki interview okitegeera alien yalina obudde obugamba nti sigenda kukola ki sigenda gimuwa naye yagamba akantekewo humbleness ne bana abantu okitegeera injimuwe muganda waffe Jackson kyeyabadde alina okukola yabadde alina osooka n'akubira Chozenike n'amugamba Chozen nkimanyi nina obutakkanya naki ne alien naye mbadde neetaaga ku nsonga bweti ne bweti Chozen ayogere ne alien kozi Chozen yasinga omukola ki omutegeera amugambe ndi willing okukola ki okubeerawo oba si willing labaganye okuyimuka ogenda eri bakuswaze osiga ekifaananyi ekibi mu bannamawulire omwana ajja leero tagenda kukola ki tagenda kwegomba genda mu mulimu ogwo kuba gamba olaba abayimbi bazaala wa bannamawulire kati nze ngusomera ki kitegeeza n'omuntu wa bulijjo akyasobola okusanga Deshi n'amugamba gwe naye tolina kyongamba n'amukuba oluyi yes wano tulina omuze gumu DJ anga bwolaba DJ Brown asobola opaakinga awo Benz nga munnamawulire talina wadde akagaali k'abalema wadde eggogolo kati ekireetera abantu awo okutuyisa mu mbeera bwetyo kozi aweeyingamu gwazoze mu ngeri ki nze nina munnamawulire gwe bagobako Bebekulu namugamba agenda ekyusa engoye tandika okwambala obulungi era bwe yakyusa ennyambala ye gagamere bosi yamugamba ennaku zino waimprovinga amasuuti ogambalira ddala naye luli yamutwalanga nga owaizeekaze omuggyako interview awunyanga bw'ayagala awunyanga oluguudo lwa Salama Road kugamba nti engeri gye twapakagingamu kibulamu otegeera omuntu gwagenda okuggyako interview agenda kukutunuulira okuva Kagere paka wansi bw'amala okutunuulira atandika okuweyinga ebigambo by'omubuuza bwebira nga tebikola sense bwe mugenda mu break agenda kukugamba kati mbuuza ku kino kubanga tayagala kukuswaza kakati bannamawulire ensonga ki yamuduuliddemu yagala kankuduuliddemuko wemba okimanyi nkusinga obugagga yes yamuduulidde era ku bagagga nga teyagambye todagamu okwogera ku bagagga yamuduulidde kuba olaba muganda waffe Jackster fende tuganye okola mulimu gwo naye fende we bwogenda ogukola ogutuuse mu bantu bulungi abantu bonna boogera bubi nze ndaba nnyo abaana ba fangoni abo nga batwala Kawalata speed okitegeera naye Kawalata tavangayo n'akuba muntu direct ebintu byonna byayogera biba ku facts okitegeera era bwe tubeera kuzira live nga kuliko Kawalata n'abo bakasirye kasirye akontolingamu n'abagamba bannaaye temuvuma wante tuli mu kuvuma tebakwagalayo gy'olaga ozunzizza empale yo ogenzeeyo olw'okuba wagula kadderika
Kadelika ke kati kamotoka oteka mama puta katika nkuwe example endala olaba omulenzi gwe bayita cookie promotion cookie promotion pichi gyavuga ya bei bwagenda okukola ku muyimbi interview omuyimbi ne bwava mu vitizi nga cookie avudde ku pichi muyimbi atyamu omanyi ekitegeeza okuvuga personalized number plate akoze oba osanga Jackson naye ajja kutuuka naye tannakola Jackson finding endala engeri gyakolamu olenza okuba tannaba asigale mu busumba nga munne bwe yakola Jonathan Nalebo yafuuka musumba naye lwakuba ekintu kyemunenyako kimutaleetangayo wadde omuyimbi wa gospel tayongedde ku kanisa yafuuka musumba yafuuka mwambazi wa busuuti babbi bubbi bali awo tugendeke wa Matilda lwaki olowooza nti mu mulembe guno oba this era ba analysts bannamawulire babatwala batyo mutuzaala wa tetubazaala wa olenga ti otya n'okugenda n'ogamba abantu banaye ndi munnamawulire anti bajja kusekerera ngenda kwongeza ku ddashi kyabadde agamba nti abannamawulire balemeddwa okwepakeginga obulungi nti n'ekirala ne balema okwewa level like okwetakako eyo self worth woga nti ndi muntu wa kitiibwa natusoma ebitabo byange, this is my profession. Nti mu Uganda ogenda okusanga omunnamawulire nga yeegobaganya ne TikTok influencer. Okitegeera nga they are exchanging words. Bevume. So if an artist, let's say like Alien Skin, akulabeko ng'olwanagana n'abaana ba TikTok kubanga olwanagana n'abantu ebalaba maybe abali below you, naye ate nakulaba ng'obeetaddeko omulwana mweskeno nero neri, they will never take you serious. No one abera any other upcoming artist nga ze nakuwulira nga bulijjo abadde nga akufollowinga ng'okola ebintu ebitakwatagana. Anti bwekyo kyogamba the way they package themselves to an extent that omuntu asobola okujja nayogoya n'ekintu nga takirinaako mitwe n'amagulu nga tabikakasa. Okitegeera kati oyo n'abeera nga badde alumbanga Alien Skin out of bias. Omanyi yes akola mawulire professionally but at least nsomyeko ku bitonotono byensomyeko nti omuntu omunnamawulire twena laga side twena abeera na bias twena like n'obeera omuntu tomwagala olina okwekaza omwagale lwampaka. Okitegeera like tolaga bukyayi bw'amaanyi nnyo bw'okola ki bw'omulinako. Ate abannamawulire b'emu Uganda kye beerabira nti omuyimbi they are not like, it's not like they are nothing, they are very something because bw'ojjako ki content era ne Alien Skin kyasi babalangira nti ffe bwe muvuma ate at the end of that day ffe bwe mukomawo to make interviews that will trend on your medias, on your streaming medias, ffe bwe bakolera ssente. Okitegeera kati the way they package themselves, the way they package their content ekyabulamu. Ate n'ekirala bannamawulire lately taking a time kukola research. I don't know oba baani ba operations manager b'ebitongole bye bakolera. Okitegeera nti omunnamawulire akulagira ddala nti talina kyakwogerako. They've not taken time to an extent that olaba YouTubers they are making more money than professional journalists kubanga they take time, they invest time and money in their work. Nti agenda anoonye stories akole kino ayiye kiri. Journalists are not doing that. Oba okitegeera bo bamanyi kimu ba journalists be Uganda betwasigaza oli amanyi okubeera journalist kwambala gundi ngoye zakasirya nti alina botiki nojja n'omira amaaso ga camera n'otandika okwogera. Oba okitegeera oli amanyi okubeera like that's how they are taking journalism. Ate n'ekirala abannamawulire they really ask things that are very irrelevant. Sima ebintu bye babuuza babirowoozako nga tebannababbibuuza. I'll take you back to wagaza nayogera ku mukyala Nameere nti olwokugambira nti n'abannamawulire tebalina content nti Nameere bamutusibyeko. Okitegeera but story terina like anything, there is nothing in her story. Nebe bamusibyeko ne bamutusibako ne batuka nomuleta for an interview that goes for over an hour.
bali kubuuza muntu ebibuuzo buli mubyazenga mubuuza ebintu already abantu bye bakolanga wano bulijjo obuuza Nameere emyaka gya bbaawe nga nezawe waneno yakawasa omuvubuka like yakafumbirwa I'm sorry to use that word but yakafumbirwa omusajja amusinga ki obuto okitegeera kati ate n'oleeta Nameere era n'omuteeka mu camera you're interviewing them about that same thing as them interview as akulaga frustration ye before you even call them on your set akulaga sagala mutwambuza ku bintu bya bba wange era ze omubuuza ku kintu ekyo kyekimu ekintu kyekinagala kyekitegeera simanyi oba abajournalists baffe waneeno bawa abantu bagenda okuinterviewinga scripts of the things that they are going to talk about on set okitegeera nti omuntu yena singa oba wadde wamuwadde script nga byomubuuzaako wamaze mwebuuzaako oba it's okay to interview them on certain things sisuubira nti mba mugenda collidinga at any session during the interview nti oyinza okwesanga mukyala Nameere yagenza omubuuza ebibuuzo nga tamanyi bwe bagenda mubuuza okitegeera tamayina topic kije ojja kujja tunumyemu ku bino nabiri ati olaba but you come and you're imagining the basis of the question je kivudde akugamba mbu kivudde ku social media okitegeera and people are already frustrated with social media omugamba nti abaana ba social media baagala kubaddamu like social media nafife nyini abagikozesa we know social media is not a real community. This is a place where someone is in their bed, in their bathroom, they are seated on the toilet, na commenting anything, they just shoot anything without thinking. Taloziza na kubono kinamwisa batya obatya nena jana ku professional journalist in a very mainstream media n'umubuze kibuzo ngecho obakitegeera. That is why omukyala oyo tomunenya lwansonga ate n'ekirala bannamawulire balina okusooka nga ne ba analyzing abantu be bagenda okuinterviewinga thinking capacity zaabwe. Waliwo ogenda no-interviewing omuntu, let us I'll give you an example. Oga ogenda ku-interviewinga Frank Gashumba oyo mumanyi mugezi, they know what you're supposed ng'ogenda tuuka wa omuntu gwo-interviewing agambe ekyo kyombuza tekiri magezi okitegeera. So ng'omuntu gw'ogenda oku-interview ng'omulaba muntu mugezi kane obanga ogenda go prepared, manya omuntu gw'ogenda oku-interview nga mugezi. Era Nameere ya reasonize out Anatalia on that interview n'amugamba I know you talk to me about things. I've ever asked you about your husband's age. Nedda. And another thing, abana mawulire bamba interviewing abakwano baabwe. Nebera byati wano temuli mu restaurant muri mmere. Muri ku mulimu. You're supposed to be as professional, as straight to the point as you can. But straight to the point respectfully. Nga toli kuyisamu muntu maaso wadde ogenda gamuyisamu naye ng'ojja n'obukujukuju obuyitirivu. Omukube point agiddemu. Anatalia yaddaina engeri nyingi ez'obuuza emyaka gya bba wa Nameere nga takimugambe naye bannange batugamba ati olaba social media yeebuuza. You come as Anatalia buuza omuntu how old, like take control of that interview. Already omuntu omulaze the interviewee gw'oli okubuuza ebibuuzo omulaga nti they are ahead of you. The journalist is supposed to be ahead of their guest on the show. Okitegeera good guest na ku reasoning out na kusirisa like they make you keep quiet na yogera nze sagala kino sagala kiri okitegeera oyo guest abamanyi nno kyakola kyakola anti kati awo Anatalia kyekugambidde nti oba olina okumanya omuntu gw'ogenda okuinterviewinga yaani amagezi ge gakomawo era gatandikirawa okitegeera. Kati oba ojja omubuuza ogenda n'okola research onosula ng'osoma ku muntu oyo najja ku show ng'omanya ebibuuzo by'ogenda omubuuza n'omutegeera n'olaba all the past interviews zabaddeko how has she been replying to people n'ojja ng'ozemu composing in the way you want your show to run. Si yate ku composing nti yatusa n'amucorrecting alaba kati mbuza ebituufu oba kitegeera like kibeera kiraga unprofessionalism. ate nga kino ze nkigamba esi the media has to understand that the people they are serving now are very learned, they do research, they are very exposed. Nti nange matira ngenda tula ku TV yange nga tesaakola na journalism but I take time to do some research because it's the field that I'm trying to engage myself in. Nti kati ngambe nawe yatulinde ate nga imagine someko just little theories okitegeera just the basics. Kachitegeeza
omuntu yenna ng'abadde alaba eyo show n'akulaba ng'abadde na muyimbi kitegeeza n'omuyimbi bw'anajja ku eyo show agenda yisa Anatalia exactly like that because she lets like guests take control of her. Another thing kyenizaaza okubagamba banamawulire balina okumanya nti no balina okufuna bamenta baabwe in the fields that they are in. Bw'obanga omanya interview nga abantu noonya mu bantu abamanyi abakola interviews abagenda ne ba interview nga ba Putin like watch those things, get knowledge. Not all the knowledge you're going to get wazifuna ku Victoria University oba Makerere. We learn through experience, and in this same experience we look at other people how they do things, we copy and try to perfect ourselves. Okitegeera kakati n'olwekyo abanamawulire mulekera okutulimbalimba tulaba tusoma ate bye mukola naffe tubitegeera tugereyo Kasiye tubadde wa dash natugamba banamawulire tebalina content Matilda natugamba banamawulire tebakola research ku nsonga eyo Kasirye ojogerako kibaki banamawulire ba analysts wano mu Uganda batulabanga abatalina makulu ate nga mu nsi endala munamawulire tolina kyomugamba aba muntu wankizo nnyo because society ebe mwetaaga ate era munamawulire are representing a society. Respect tegabwa bugabwa. Respect eba earned. Yeah. Respect is not given, it is earned. Okay. Ogikolerera n'ogigwanira kanti mu Luganda kuba kugigwanira. We batuukira okugamba nti kino okigwanidde oba okikoleredde. Okitegeera. Olwaleero tusobola okugamba nti bannamawulire tebabawa kitiibwa. Kati gwe nenkugamba kyamagero bwatuuka mu maaso g'omuyimbi ba politician tamuwa kitiibwa. Okitegeera. Nanga bannamawulire tebabawa kitiibwa. Nenkubuuza Farida Nakazi we watuuka mu maaso g'omuntu tamuwa kitiibwa. Nanga bannamawulire tebabawa kitiibwa. Nenkubuuza Frank Walusimbi watuuka mu maaso g'omuntu tamuwa kitiibwa. Okitegeera. Nongamba bannamawulire tebabawa kitiibwa. Nenkubuuza abasajja nga ba Aji Abbe Mukiibi ba Selector William kati tujjeko mu mulembe guno ogw'endongo. Owulira abantu bameka abayisa mu mbazira ttona amaaso. Oba wale bameka bawulira bamuyisaamu amaaso. Okitegeera kati gwe tonga nti bannamawulire tebabawa kitiibwa bawa abo abakigwanidde kasita weeteeka in the line of obutaweebwa kitiibwa baba bagenda kukola ki kukuba eriyo bannamawulire oyomba n'abantu ennyomba bbiri ne baleeta ne famire ne bagigattamu n'eriyo bannamawulire nga bw'ayomba n'omuntu bw'ogezaako muyingira ate mu bantu bennyini mwe muli agamba naye kyokoze tekikola ki oba sooka omuleka oba kyamusima tusoba kyakoze eki nti ebintu bino omuntu aba ateekeddwa okukola kigwanire kati nga tetunnagamba bannamawulire tebabawa kitiibwa tusooke twebuuze bano abataweebwa kitiibwa bo beetwala batya eyo lisiti yongerako Saimo oyongere Kalani Cruz Divoshi Matovu Divoshi mugyeko Divoshi muleke mugyeko mugyeko kakubulya ekintu kino okimanyi Dokita kwefulukuta yomu ku bantu abasinga okukriticizinga aliyeni kubanga alina affiliation ye gyeri n'emirundi emeka gy'osanga omwana bamumikisinze mu Lwangozi mirundi emeka gy'omusanga bamumikisinze mu Lwangozi okimanyi gayo oyo mu ngeri gy'akolamu ebintu bye asobola okukuba omuntu naye nga kkubye mu ngeri nti n'akuwagira asobola okukkiriza laga kintuddemu naye kankikole ki kati packaging y'omuntu yeetandika okuteekawo we bagenda okukola ki kyoba nze nzija nenkugamba nti nze sivuma siwemula siweebuula kati gwe bw'ojja n'ovuma mu komenti sikuddamu n'ate eriyo abakuddamu kubanga bakimaze sijja sobola kukuvuma boka bakwemaliririze okitegeera bakola ki babeeramu ne kaakati ebiseera ebisinga nti ogwojja neweepakeginga bw'oba munnamawulire ng'osobola okuwemulira ku seeti kati osuubira otya nti okuwemula kigenda kukola nnyo okutiisa nti banne bamuwemudde nga naye bakusuubira okukola ekintu kyekimu bw'oba munnamawulire ng'osobola okujja n'ovuma omuntu ku seeti ng'olowooza okuvuma kigenda kutwala ki bannamawulire balina enkola gye beekwasa nti ekimanya bino abantu bye baagala biri kuwaddeyo ekizampu kakuwa ekizampu endala ojjukira MC Bulanga akyali wano alina sho gye baatandika ku Sande ne Sikke Chris Lule eyogera ku finance ne bagitandika nga abasaaga nga abantu tebagiraba yatuuka ekiseera nga abantu bagiraba era ng'otunulira audience y'abo abantu ng'ekola ki nga weeri kyamagero we yatandikira okujja nga Kasuku live nga bamulaba batini
nga ffe tumulaba n'ogenda n'olabanga namba ziki nga n'okumutema obuteme kiki kyamagero yasigala ali consistent n'ekintu kyekuba kyeyayagala bamumanyiremu yatuuka ekiseera nga show ya radio 4 eriyo omwana accounting ali eyimiridde okutema kyamagero ng'eba ne numbers kyamagero bw'asulawo tawulo nekka olwaleero kyamagero wagendera Kasuku live oba n'agenda ewa Lufi Kalibbala show genda gisanga etrending olunaku lulamba okitegeera lwaki yakibamanyiza najja nga akibaguza kyengezaako balaga kyekimu namawulire gw'oguza ensi gw'oteekeddwa okulembera mu trend bw'otuuka ng'ogoba trend kitegeeza mugudde muggaleewo social media ekole kubanga bw'oweemulwa okuba social media ewemudde bw'oweebulwa okuba social media ewebudde kitegeeza mmwe kati mulina kugoberera bali mmwe mukole eki muwummule okitegeera kati bwe buzibu bannamawulire bwe beeteekamu kiringa n'abayimbi eriyo omuyimbi nga ne bwatuuka mu bayimbi banne ne bagamba gundi atuuse nabo bennyini beesikamu nze naliko ne viper ranking nga federation etandika viper yantwalayo viper n'alaba Juliana ng'engeri viper gyatunulamu n'okwogera ne Juliana yanjawulo ne gyakwataganamu ne bakyaliba abalala abamu alina baatuukako nga batandikira mu kwejerega eriyo omuwala gwatuukako n'amukubirawo layini bwe yatuuka ewali Juliana composure ye yakyuka kitegeeza ki packaging ya Juliana kubutuma kumu approachinga nga bwe yakoze eki nga bwe yepackage nze kati munnamawulire w'eggwanga oba analyst w'eggwanga muganda waffe gwe kikyotera okukola okitegeera bw'oba ng'ojja ku TikTok live n'ogikola n'ovuma abantu tekigenda kwewunyisa muntu akujja ku TikTok live akuvume era kyova abamu we bajja ne bavuma bamugamba naye gwe nga bulijjo kaddoozi ako okagaba okitegeera kakati teri muntu atawa muntu kitiibwa teri muntu ateekeddwa kuwa kitiibwa gw'oteekeddwa okyewa abantu enajeyo gye balisiprocatinga gw'oteekeddwa kikola ki okutyewa kati bw'otakyewa teri mulala ayinza kikuwa kiringa keera ku makya n'ogamba ati eriyo omuntu agaba obugagga taliiyo obugagga gwabwewa butandikiramu ebyokola n'ojja n'ogenderera baabi batagenda n'ojja nga weezimba mu ki kati ensi neetandika okulisiprocatinga ng'ekuddiza ekyo kati gwe munnamawulire njagala nga tonnagamba nti bakuyisaamu amaaso sooka ombuulire gwe teweeyisaamu maaso okitegedde gwe teweeyisaamu maaso omuyimbi azze ku press conference ayagala kulaga mirimu gye ayagala kulaga konsati ye nojja n'obuuza ebibuuzo ebitagattako kati ate gwe oyagala kuwe ansa egattako ku kibuuzo ekitagattako omubuuze ku kisambi akwetingire vaasi mu vaibuli kiba kitegeerekeka era ajja kuddamu ng'asinziira ku kisambi kubanga bwe bwongo bwoleese okitegera kati oyagala omubuuziza ku kisambi kyosiga kyokungula omubuuziza ku kisambi ate oyagala akwetingire bayibuli oba otegeeza okitegera kati mubujja ne mugamba simanya bino byebitunda naye bibalabisa wano wawano munnamawulire agenda n'agamba abayimbi bawano ba analyst mugambye okwerevetinga mugambye okukula myaka 5 tonnagenda international tolinayo ki gwe ebibuuzo by'obuuza BBC esobola okulikuruutinga engeri gye weekondakitingamu Citizen Kenya eyinza okuyita engeri gy'okwatamu ebintu byo singa oba ogenze Nairobi NTV Kenya esobola okulikogonaizinga nti wooli neekuyita neekuwa interview bye tusaba abayimbi naffe tusobola obikola ki obikola naye obuzibu obuliwo nti naffe ababisaba tetubikola tetwegasseeko muwendo gwolowooza lwaki Selector William we yagendanga kwandika ati ng'eri abantu abamukubira ne bamugamba naye Selector William otuula otya ne gundi bonna bo balina Selector gwe balaba nti newabazze kwandika ati kale kasange bajje musikasange bani bamanyi omugaso gw'okudisikasinga ebintu mu ngeri endala kati yajjanga n'atuula wakati ng'eno amuliyaawo ggana neno amuliyaawo ggana n'asigala wansi nga kyalina okugumiikiriza kimu kutobya ssaati addeyo mukyala wayanike ati gakuba okuva eno n'ekisaidiwa kati abantu abamu bamugamba Selector lwaki watudde ne gundi wakati awo okitegeera kati nga bo bagamba nti Selector ono bw'atuula wali abuliramu alabye sho n'alaba kiriipu alaba ne Selector ng'akola ki nga mwali nagambako abantu lumu nti abantu abakomentinga ku Spice Diana be bamu bakomentinga ne ku Farida Nakazibwe naye ojja ssanga omwana nga komenti z'ateeka ku Spice Diana zaawukana ne z'ateeka ku Nakazibwe si mu bubi lwaki
packaging ya spice dana ne branding yendala so nabano bali reciprocating energy yechi yemu packaging ya nakaziwe ne branding yendala era abantu bali reciprocating energy yechi yemu kitegeza abantu balera wakati wo kwagala ebirungi ne bitatuukiridde bulungi naye nga bakola ki oshitegera oli akomentinga ku spice ng'omuyimbi ayambala bwati akola bwati ayogera bwati nakomentinga ku Farida Nakaziwe nga presenter ayambala bwati ayogera bwati akola bwati be bantu be baki be bamu kati ebiseera ebisinga tulema okwawula gweoyagala ki beweteeka indela inovufaya bajja kukola ki bajja kuyisaamu amaaso ekirala bannamawulire abamu bafuula abantu be bakolako stories source of income kati nga gw'olina okugjamu kati oli buli waalabanga yakuwa kubanga jjukira media companies ezisinga zirina okunenyezebwa tezisasula bulungi bantu abo kati sente oluusi bamuwa kamera ne bamuwa empewo nga tebamuwadde si sente kati oluusi aba yeetaaga okutambula n'atunulira press conference n'agamba naye eyo sandi gigenzeeko naye ng'ateereka akasente Gabriel Bula alina ekintu kyali atandise okukola simanyi yakikomyawa alina ekintu yali ayogerako kyagamba journalism of transport refund ng'ayagala kukola documentary alage lwaki bannamawulire oluusi bakola bye bakola atuuka gy'alaze ng'ate bwe balina n'omuwa transport yamuzza ku station nga station teyamuwadde kati ebyo byonna bireeta ki bireeta ensobi najja ng'akyogerako nga kita journalism of transport refund simanyi we yakikomya nja mmubuuza Andrew Mayiga Kaggwa Mayiga wa Daily Monitor still yomu kuba entertainment journalist abali exceptional bosobola okutunuulira naye kino kyajja n'ekirala training ye yeyongeramu kongo omuntu waliwo kiwewa Faizo wawayimba yakwatira bannamawulire abamu n'abatwale South Africa basome ku entertainment journalism Kaggwa yalimu era kyova olaba Kaggwa bwakeera kubatya n'akola comment nga ntuufu ne bannamawulire bamwambala ng'ate abagambye lwaki mubuuza ebintu by'ekisiru abayambako kubagamba bwe munaabuuza eby'ekisiru ne mweweebuula nammwe bagenda baweebuula kati bba mu kifo ky'okudda ebbali beekubemu ttooki ate bavuma Kaggwa omuntu yenna atasobola kwekolako accountability abamufu bwe kituukidde ekiseera nga si bayimbi bokka be babayisaamu amaaso naye nga ne bannamawulire bammwe abasuumuuseemuuko ku ndowooza ajja n'agamba naye ndowooza mukozeemu bubi kati emugamba ne Kaggwa ayisa mu bannamawulire amaaso okitegeera tulina okuandastanding nti waliwo kye bayita elevation eri ebintu ebisuubirwa mu nnamawulire ow'omwaka ogumu 2-3 eri ebintu ebisuubirwa mu analyst ow'omwaka ogumu 2-3 bw'obanga obaddewo emyaka 5 kitegeeza otandise okutegeera b'okolako analysis nabo bakutegedde approach ye erina okukola ki okukyuka abantu bawasanga nga ba myaka 18 kati bali myaka 23 bewasanga nga bali mu 35 kitegeeza n'endowooza yabe tuse mind yabe shiftizo olina shiftinga nabo tebateekeddwa kuleka kati otuuka ekiseera nga bano bakujajinga lwakuba oli myaka gyabo gyoyagala oweereza nga byolina okuweereza olina ku elevate gogende wali mbaki bakulu banno okitegeera nga mbaliza ku nsonga eno elevation zetusaba mu industries era zonna naffe tusobola ozifuna nga baanalist nga bannamawulire nga baki okitegeera sitaramye okwogera mannya g'abantu nengenda kwogera erinnya ly'omuntu Anatalia Ozi y'omu ku bantu bennali becelebratinga nti ya elevating okuva mu gospel show ey'okukubira waggulu bw'ati n'amala n'adda mu show ey'okukkakkana ng'abuuza bintu birala ekigenda omutawaanya kimu kwe kukwata audience gye yasinkananga naye eri Mwanikati Sabula agireete ku show eno bino bikyukamu wano waali talina kugoba trend yalina settinga trend yes bigenda bitya bannaweruzi buteera batwabamanyira ku Farida ng'abakyaza yabawanga authentication stamp kubanga yali atuuse ng'akoze show ng'esobola okukola omuntu eriyo bakansilers abali abasobola okugamba nti their life changed olunaku lwe baatuulanga ku mwasuze mutya eri abantu bangi abali mu bitooyo abasobola okugamba nti direction za bizinesi zaabo zaatuuka bwe baatuula ku mwasuze mutya omuyimbi yeesunganga ddi lwanaatuula ku mwasuze mutya ng'etuuse ng'emeesuringibwanga ayirako ey'okugamba nti kati abantu bantegedde Farida yamutabukako we yatandika okukyaza ba tikitoka ng'agoba trend okyaza omuntu talina kyamaanyi kyakugamba bantu kyaji kyankalanyamuko ne bakitegeera ne babanga abaddayo lwaki njogera ekintu ekyo Anatalia waali weetaaga ekyo
weetaaga omuntu ng'aliko emboozi ey'enjawulo gy'agamba abantu era nga n'ebibuuzo togenda mmubuuza ng'onoonya TikTok trends ng'egattako bigenda bitya yandibadde sho ng'omuntu ng'era tukeera ku makya ne tugamba nti katugende wano kwanika ati tulabe vairota tumale tugende wali tulinde mwami Moses Matovu ajja abeeko byatubuulirako ati bye tubadde tutamanyi tumale tukkirire wali tusange papa Misa ajja atubuulireko bye tubadde tutamanyi ku ndongo abantu abali elevated nga balina bye basobola okulagawo olwaleero nze bwompita ku eyo sho sisobola kujja nze nina okukkiriza nti sinnatuuka kutuuka ku eyo sho nga nze omulabi okusinziira ku direction gye mmanyi gyeyina okutwala nze nga nze bwompita sisobola gituulako bifo bingi mwe bampise neŋŋaana okugendayo ng'atulamu neŋŋamba naye nedda sinnatuuka kukola ki kugenda mu ekyo kifo benna agendayo ŋŋenda kulabika nga sigenda kulabikirawo bulungi kubanga sinnatuuka kukola ki kati eyo chef anatalia gye watandika si ya buli omu tomuddikande are nedda sho y'abantu abasuumuuse bye bakola nti ne bw'oba okyaza munnamawulire alina kubeera abe mukiibi bw'aba munnakatemba alina kuba John Segawa eyayingira komedi eyayingira katemba nga kiyendi akozesebwa atendekebwa najja n'akula nti atuuse ekiseera nze natuuka ewa Segawa ne neewuunya alina mini theatre kitegeeza abaana baanaazannya nabo bapracticingira mu mini theatre studio bwe bakolera talk and talk show kati ya Segawa kitegeeza asobola okukunnyonnyola olugendo olwo ayina olugendo lw'okumira ate bw'omuleeta tomubuuza bitrendinga ku social media tegeka questionnaire kuba oba omusomyeko n'omutegeera line of questioning gy'olina omuwa okitegeera era n'obimuwa naye ne yeetegeka kati kanyongerezeeko awo nga tukyali ku CBS wali yakyazaako John Segawa nasirika okuva show yatandika paka bwe yaggwa okitegedde era atotogera ku ekyo olina n'ekintu kyogeddeko ekya share waliwo abantu nga edda bwe bakolanga ku show ya Faida n'akazibu nga bagamba olaba agenze ku show ya Faida kyatuuka ekiseera nga ke katiba kati anatalia bw'oba wasalawo ova eno mu bannamba lujega si kuba nafuya naye yerevo kuoba okyali yingira mu levo kati tegezo yingira mu levo otandika okumanya nti abagenyi ba nikati n'ebibuuzo bya nikati si bye bikola mweno ya kurimu ddala kurimu bw'oba onoonya abantu bali mu property management noonya abo abalina abalina omusingi abalina olugendo genda obasomeko kola research bajjenga ebibuuzo byomubuuza ng'ate wabimuwadde nga naye yeetegese ti sheegase abantu batuuke ekiseera nga bakeera kujja ku sheeyo kusoma si kuwulira bitulendinga nti bba wa Nameere alina emyaka emeka si kukeera kuwulira bya Lidia Jasmine gola yankanamye obufumbo bw'alema nedda Anatalia my sister ngenda kusaba woba wasalawo okwerevetinga elevate va mu bibuuzo by'ekyana ekito va mu kukyaza abagenyi b'ekyana ekito tokyaza bakasirye ku sheeyo tebannakigwanira kyaza abantu abakigwanidde ne bonaaba ati lisiti olina mugozza buli lwakusatu naye ng'atuuseewawo kijja kuba kikola ku gundi kasiri gyayogeddeko eya mwasuze mutya shendala bali bagiyita YouTube channel endala extra digest mugoba nsonga nga Ebya akyaliko walawo abantu beyakyazanga yes gwe muntu kasita bamugamba ogenda ku extra digest mugoba nsonga ng'alina ogyetegekera n'okutuuka essaawa za kaakati nina ewantu gyempita nga ŋŋenda ewange ng'osanga TV omuntu yazipanga ziri ku show za Ibula ate nga munange n'okwongeza pera ku ya Anatalia bw'otunuulira ku bibuuzo byabadde alina kale yabadde so vague kubanga omuntu nga Nameere teyali journalist oba is a journalist by profession nti ebintu ebyo yabireka naye kati she's doing something that could be like different okitegeera yes like wabaddewo ebintu bingi gye byalinza omuinterviewinga naye ng'ebibuuzo byamubuuza then wajera ya Lidia Jasmine nga byonna byabuuza no like there are people baleeta ng'olabira ddala tebalina kye bagenda kutugamba wabeerawo shows nga omuntu gw'oli mu kuleeta ku show ayina obanga ayina relevance even mweno society yaffe waneno ng'ebintu ng'abadde ayina kyatugamba Matilda olaba okwongereza ku ekyo Justin Nameere munnamawulire yagakola
Nameere waliwo ekintu bannamawulire kye batannamubuuzaako. Bannamawulire bakaaba tebabasasula babeera mu contracts enkyamu bayingira amawulire mubutamanya ne baba blindinga. Nawulirako ku sitoole ekyajja Nameere ku Salt yagenda ne bamuwa omulimu ku Salt n'afuna bulungi contract ne ssente zirina omusasula mu contract nga mulimu akawaayiro nti ne bw'oba omugobye omusasula ssente ez'emyaka gyonna ne waba tannagimalako gyonna egiri mu contract era bwe baali bamugoba ssente ezo zonna baazimuwa. Omukulu n'atuuka n'okugamba kasi kyayagala abantu beegeziwaza kati omuntu information munnamawulire abadde yeetiiririra ng'amanyi talina value tasobola kunegotiatinga beta ku ye ebyo byoba omuyisa okwadressinga n'abikubuulira bw'aba abikubuulidde eriyo munnamawulire omulala asobola naawe kennyini osobola obikozesa ng'obadde obyetaaga naye kati ebyo byonna information eri exclusive oba erina okugattako temugifaako mufa ku kiki trendinga ku social media. So bwe muteeteekako muwendo teri agenda gubateekako aba neeteekako omuwendo gujja bateekebwako nti olwaleero ojja kusanga oli nga balina ddiiru ya World Bank nga bayita bakyamagero. Tebakubuusa amaaso okitegedde. Anyway, tukyagenda maaso bannamawulire ndowooza mukitegedde nange nyine era mbadde mu kusoma leero gali nti essaawa tudde tukyuse mu bintu bino